Anything Media. Embozi ne chama zima yestaga kadde kana ka regulo. Muna Uganda sobolo kubira ngomanya alright honorable Robin Nabbanja musafiri ebyasobodde okubanga atuusa ku ggwanga ino Uganda bwato ng'agenze wali mu ggwanga erya United States of America. Uganda ebanjibwa obutitimbe bw'ensimbi naye right honorable Robin Nabbanja kubanja kuyayongedde kati nembozi kanji kuvire kontono ali munange tuza ya lukugonyo nze nje kusombere nkusosoterere Prime Minister Robin Nabbanja musafiri onono yasobola okubeera nga ayitibwa yasobola okubeera nga watu ayitibwa UN General Assembly era ne Executive Director wa UN bwatu asobola okubeera nga abeerawo nga abeerawo ku bakulembeze nga omu ku bakulembeze abakyala bwatu bateeseze ekitonde ekikyala mu nsi yonna kubanga ekifo kyaliko nga right honorable nga Prime Minister ekyamazima mu ggwanga abawanjawulo nnyo abawankizo era tuba tulina omuwa ekitiibwa era bw'ati asobola okubeera ng'ayitibwa era mbu wakati w'ennaku z'omwezi 17 wamu n'ennaku z'omwezi 21 Septemba 2022 ly'ebbanga yali alina okubeera ng'ate amala mu United States bw'ati okubeera ng'ate ateeseza ekitonde ekikyala wamu n'ensi yonna okutwaliza awamu kyasobodde okubeera nga tekitegereka nti United Nations bw'ati esobola okubeera nga emuwa entambula egenda okuba nga emutambuza ye n'abantu be banaabeera nabo so basobole okubeera nga bagenda gye basula wamu n'okugenda awali conference oba meetings akati obuzibu bujjira wano Robin Nabbanja musafiri buli kimu kyasobola okubeera nga kiggwa bw'ate n'akomawo mu ggwanga lyattu lino Uganda oluvannyuma lw'okukomawo mu ggwanga Uganda awo nno bw'ato Ugandan ambassador wa United Nations omu abanyikiddwa nga Adonia Ayebare n'asindika ekibaluwa kiba ku ntumye kino nno kyasobodde okubeera nga kikyankalanya bangi ku mutimbagano oba omukutu guyita omukowanira buli omu n'agamba lwaki bulijjo tumanye ono anaatereeza kyasobodde okubeera nga kitegeereka nti right honorable Robin Nabbanja musafiri wamu ne convoy ye bayisa mu budde obwabagambi obwali bulambikiddwa bwe balina okubeera nga batambuliramu baba bagambye kutambula kuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 10 ez'olweggulo bo bayisaamu eryo ebbanga atejjukira jamusi yali awo nti gyali mwezi ensi enguudo nnyingi baba balina okubatemera empenda muyite wano bw'atyo yayisa mu budde buli omu yeewuunya nti kiki ekyamutambuzanga ekiro omuntu ono getumanyi atali mudigize tetumulaba mu bivvulo kiki ekyamukuba bagenda okubalaabalamu nga ennaku ezo ziyamalayo essente ezeetaagisibwa okubanga ate asasula kubanga tezaali paati eya ssente ezaali zirina okubanga zimusasulirwa olw'ensonga nti ali ku mirimu mitongole bw'atyo ebudde buno bwe yasobola okubeera ng'ayisaamu bw'abalirirwamu ssente omutwalo gumu 317 n'obusirikiti 75 eza dola ssente zino wozikyusaamu ku dola y'ensangi zino kitegeeza nti ze miliyoni 39 nandibaza 38 n'obugwamu ne abaze 39 ndowooza mba temwejja muvunaana Uganda erina okuba nga eziweerezaayo mangu ddala okulaba nga ate embeera tennaba kuba nga esajjuka okusinziira ku bbaluwa eno egamba nti senga temusetolinga invoice eno mu budde nga bukyali invoice yandyeyongeramu ssente endala anti okulwawo osasula ebbanja ebyo nno byenjogera biri mu ggwanga lino Uganda yoyo nno mukulembeze omu ku bye tusuubira nti ekyamazima bajja kukyusa
ensimbi n'ensaasanya y'ensimbi wano mu ggwanga mu mbeera abantu gye balimu amafuta ga bbeeyi emugati tegukyaliikako katulya miwogo wamu n'ebintu ebirala. Prime Minister wakozesa omudiri gw'ensimbi bwe gutyo kitegeeza ki eri eggwanga? Omukama akonkomere nze nno nkwagaliza ebyo byonjagaliza. Beera bulungi weeraba.